nkamidde ku mavivi gange nga mbeegayirira muveeyo omusajja mumulwanire aleme kufiira mu kintu kye bamutaddemu kubanga kinene nnyo ku bulamu bwe. Nina ennaku nnyingi, nina obulumi bungi, naye mbeegayiridde. Buli yenna gwe nasobeza nsaba nsonyiwe. Badde nkikola nga sirina ngeri yagenyiza kikolamu, naye omuwala bamumufunidde bufunizi ne bamugamba tojja muwasa ate emikolo gigenda kubeerawo olunaku bwe riti ne babipangira ne babirwana ne babikola mangu kati bali mu kuntiisatiisa bahakinga amasimu gaffe ne bafuna information ezinkwatako ne zikwata ku mwami waffe. Twali tuna ebintu byaffe bye tukola kati bibatiisa balowooza nti batulina kye tukole. Tewali kintu kyonna kye tukola mu bukyamu, naye omwami wange bamwekengera. Omwami wange banaye baagala banamutta simanyi, naye nsaba muveeyo mumulwanirire. Ono omuwala gwe bamusibako si ye choice ye. Mwami wange alina omuntu gw'abadde ayagala okugenda okuwasa. Nze ekyokuwasa kabaka n'okuwasa abakyala bonna bayagala, naye nze nga mbadde sikirinaako obuzibu bwonna. Ekinkozesa bino byonna nwanirira bulamu bwe, mwetaaga abeere nga mulamu ng'ali free ng'atambula. Balekerawo mukuumira ku midumu gy'emmundu buli kaseera. Talina mirembe. Ebyange byebyo. Nsaba buli omu ansonyiwe. Mpulira omutima gwagala kunjabikamu olw'obulumi bwe nnina, naye nsaba munsonyiwe. Obadde omwagala nnyo omusajja wo Kabaka? Sigamba nti mbadde simwagala, nze ndi wakaawe, okiwulira? Siri bano nti oba nze ndi girlfriend. Nze siri girlfriend ssebo wange. Kati ono omukyala gwe bakutaddeko namba 2. Namba 2 bamuleeta wiiki ewedde ne bamugamba alina omuwasa by force ne balangirira. Kati ogenda kukola otya kubanga namba 2 abantu ba Busoga mwenna muveeyo ku kino ekintu kubanga kinene kinsukiriddeko obunene kizito. Kati osabirira abantu abali mu Kingdom y'e Busoga bakole batya? Abantu abali mu Kingdom y'e Busoga nze ngamba bazzukulu ba Busoga bonna, sigambye nti bali mu Kingdom. Abali mu Kingdom balina ebyabwe bingi besagala nabigendamu. Ate balekerawo n'okunkubira amasimu nga bantiisatiisa. Bambi nyabo onkwasiza ate ekisa. Omusajja wo obadde omwagala nnyo. Katonda ali wamu nange. Katonda ajja tukuuma. Muveeyo mbeegayiridde mulwanirire omwami wange kubanga kyayita mu kinene. Buli kimu ekigenda mu maaso bakimufoosinga lwampaka. Mujjukira ku makya lwe mbagambye nti nga saalabyeko His Excellency the President in Waiting Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine nga sangia kyabazinga era ne mbasaba nti ayinayo ku bujulizi abutusharingireko mu inbox yange munnange obula ntandike ng'okukebera inbox abaana bansindikira ebintu badde sibimanyi munnange. Omuzira kisa n'atuwa ensonga era kituufu munnaye baamuyita naye omukulembeze w'eggwanga His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa era nga ye omukulembeze yakulembera much as Bobi Wine agamba ye mulonde naye ate wali akulembera eggwanga. Banayinze Kyagulanyi Ssentamu Bobi ngamba abantu nti nze President wa Uganda omulonde mbwakulembera eggwanga ne mutabani we era naye nga His Excellency the President in Waiting General Muhoozi Kainerugaba mbu naye n'abantu baabwe baganye Bobi Wine okugenda ku mukolo. Akabango bwa Kyabazinga bwa Busoga ne Uganda yonna kuba yabadde embaga yaise bantu neine bantu ekitiibwa ogwo n'okuyozaayoza abaana b'e Busoga mwenna. Twebaza kubanga Katukiro wa Busoga yali yampita ne ttiimu yange publicly nga bwe mwalaba era n'abadde siri mu ggwanga naye namekize sure komonga 17 ekiro 17 nga bukyali nsobole okwetaba ku mukolo ogwo naye kusaawa envanyuma nategezeddwa nti Mwami Museveni ne security ne mutabani we bataddewo woda kisina kubeera ku mukolo ogwo era nga bwe mwalabye saabaddeyo
tulekawa jukira batubuuliranga buli ssaawa buli lunaku nti beba president abalonde. Bobi Wine bw'aba yeyanjula agamba nze Sentamu Kyagulanyi president w'eggwanga omulonde. Tumulabyeko mu instances nyingi nnyo nga bamugomosa kwotadde n'okumujja mu nnyonyi katuuka mu ggwanga. Kaakati bamuganye okugenda ku wedding. Kati nze abuuza era tukyagala nti gwe mulonde kataata. Anyway, ebigambo bya principal saakubiddamu wabula ate okubategeeza nti fumiitiriza nnyo gwe ng'omuntu weebuuze lwaki omukulembeze ate bamugaana okukola by'alina okukola omukulembeze. Basajja mmwe mukimanyi bulungi nti omuzikiti ogwo ogwa Supreme Council omwaka gwa 2017 mwangamba nti gwali gwetaaga kusiigibwa. Ne mumbalira miliyoni 100 mwaga okugusiiga okuddamu okugusiiga. Nentandika okuleeta ssente mpola mpola. Ne muntwalako miliyoni 7. Bino byonna byenjogera mbirinako evidence. Bwe mwamala okuntwalako miliyoni 7 ne mungamba nti titwategedde munnange omuzikiti guno sifa abalina okugusiiga abantu obuntu saddaaka ezo kati gavumenti yerina okugusiiga. Nyembagamba kati n'omunzirize sente zange miliyoni 7 ze naakabawaako. Ne mungamba nga bwe wabadde osaddaase zisaddaake zireeta amazzi abantu ge banaafunisa wuzu kubanga wabadde okoze saddaaka. Muzirekeyo wallahi saafuna wadde olwataano na sente zange muziridde. Mwe mulowooza sikimanyi nti ebyo ow'ekitiibwa Mufuti tabimanyi? Tamanyi kasasiro oyo gwe mujja mukolaawo. Kyokka mu kifo ky'okunkwata obulungi eyo yenkwata gye mbadde mulina okunkwatamu. Mumanyi bye ntuulidde. Nja kukuba ebituli mu bantu abatudde awo nga mbaleetera evidence. Buli kyenyina kirinako bwino, buli kyenyina kirinako video, buli kyenyina kirinako daliiro. Soogera byanjwanjwa bissa. Basiraamu munkwate bulungi, bamaseeka munkwate bulungi. Guno omulimu gw'enkolankola gwa Allah. Kino ekitabo kyensoma nsoma Qur'an. Fenna mu nsi wano tewali nannyini kitabo kino wallahi. Kino ekitabo nyini kyo ye Allahu subhanahu wa ta'ala. Ye nannyini kutussa mu nsi, ye nannyini kutugabirira, era ye nannyini kutujjulula. Abooluganda bwe mberi ne mbagamba siri muntu wa bulijjo. Munnange Allah kye yansukulumya ku mmwe. Munnange yanzisaako rahma ya kusomera abantu dduwa. Mbasabire mufune ebyo bye mwetaaga nga muyise oba ng'ayisirizza mu dduwa zange. Mbasabire bawone ebyo bye bibaluma ng'ayisirizza mu dduwa zange. Mbasabire mufune bye mwetaaga ng'ayisirizza mu dduwa zange. Wallahi edduwa Qur'ani gye musoma nange gye nsoma. Essura ze musoma nange ze nsoma. Edduwa ze mwesabira nange ze nsaba. Naye nga mumuzensabira ne zigaana Allah n'agaana obbaanukula. Ate nze ze nsabira zennyini ze nsabira abantu ate ne bafuna bye beetaaga. Lwaki mbagambye nti siyinza kuva mu kusomera abantu dduwa? Because mmanyi omulimu gwenkola si gwange. Era dini busiraamu. Basajja mmwe mukimanyi bulungi. Sekawumalu for you. Omanyi bwe tubeera ku internet wano twekuba emisumaali n'okuba munne essumaali n'omusalako ekigambo
nekimubeeramu osobola omujja ku mulamwa. Kati nze ndowooza Ssekawumalu kino ekigambo ekya ssente akikubya aba Muslim Supreme Council beetakule asobole okuba divertinga asooka abajje ku mulamwa gwe baliko. Ssekawumalu ono y'omu ku basuubiza MCC nga Ssebbanga akasente k'okuzimba ennyumba n'atakamuwa era Ssebbanga akukkuluma. Ssekawumalu akwate miliyoni 7 aziwe Supreme Council ng'olaba kisoboka. Ssekawumalu twagala ku bujulizi omwebye ennaku zino byakulagako. Ssekawumalu twagala obujulizi video oba ekifaananyi ng'otulaga ng'owa Supreme Council sente z'okusiiga omuzikiti. Ssekawumalu twagala otulage otubuuli sente waziwa ofiisi ki era ani yarisiivinga kubanga kimanyiza ofiisi z'abasiraamu olina ojja okuwandiika okulaga nti owaddeyo. Ssekawumalu twagala obujulizi obwo otukakase ddala nti wawaayo miliyoni 7 eri ekitebe ky'obusiraamu bakisiige kalangi oba ddala Ssekawumalu okubya omusumaali gwo osaze eggambo basobole okuba nga babeerawo nga beerumaaluma nga gwe weeyongerayo mu maaso. Ebyo tukubikola nnyo ku intaneti tumanyi nnyo wano okuwaayiriza abantu n'osalako munne ekigambo nga si kituufu asobole okutwala obudde nga yeetereeza.